Ebyokwerinda byongeddwa okunywezebwa ku basirike Namugongo nga kyenkana buli wotonola olaba musirikale. Mu biseera by'ekyemisana abanene mu poliisi baweddeyo okwekenneenya ebyokwerinda mu kifo kino era bano bakulembeddwa adumira ebikwekweto mu poliisi John Wagira, Stephen Tanoy adumira poliisi mu Kampala n'emirirwano n'abalala. Wabweru w'ekiggwa emmotoka za poliisi enkessi ne basajja baayo abakutte ebitangaaza bali bulindaala. Mu bwengula baluuni zirabiddwako nga zirawuna ekifo. Embwa za poliisi ziteereddwa ku miryango okwekebejja emigugu gy'abayingira ku kiggwa. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Luko Wesigire ategeezezza nti bakakwata abantu 40 mu bumenyi bw'amateeka. Kigo eky'Abakatuliki emisango 14 egy'obubbi obw'enjawulo omuli okubba ssente oli abamuggyeko akasawo oli alina kyabuziza eky'omuwendo gyali n'ebirala n'omusango gumu ogw'omuntu eyeeyise kyatali nga kwotadde n'omusango gumu gw'omwana okuwulawa. Asabye abalamaze okugoberera amateeka n'ebiragiro by'ab'ebyokwerinda okwewala okutaataaganyizibwa. Olw'enkya lwe lunaku olukulu era tusaba bonna abataliiwo ssaawa zino nga bagenda twegatta ku lunaku olw'enkya okusigala nga bagoberera ebiragiro bya security byawadde n'ebyentambula traffic. Enguudo ezaggaddwa bw'oba toteekeddwa kuba nti oziyitako tuziyitako. N'akulira poliisi y'ebidduka mu Kampala n'emirirwano Rogers Kawuma Nsereko alabudde abagoba b'ebidduka abanayita ku nguudo eziggaddwa nti si baakulonzalonza kubakwata basasuzibwe n'engassi. Aba bodaboda buli wanaaba nga waliwo kukatoofu nawe n'abatusaze n'owa bodaboda nawe oli wakidduka nawe olina okukoma. Bwe tubagamba nti eno wanuwe tukusuubira okuba nga alinawo okuzeeki ogoberedde etteeka eririwo mu kiseera ekyo. Amenya enguudo ezigenda okuggalwa n'asaba ab'ebidduka abatalina sitiika obutaleeta mmotoka zaabwe. Tukyaggaddewo wano ekyali wajjala okujja ku biggwa byombi nga tosobola kuvuga mmotoka y'okugireeta ku kiggwa eky'abaprotestanti. Waliwo ekkubo wano era semmambo litukyakozesa okuba nga likyayisa mmotoka naye nga okuva n'enkya tujja kuba nalyo tulisazeeko nga tukkiriza abantu bokka abalina sitiika okujja okuyingira mu VIP park. Obed Lutale, Nyombi Kenneth ne Ronald Kasasa be bakusakidde eggulire lino.